Omulabirizi Kadudisani awabudde abasumba bonna obutaddamu kukola nsobi ku mikolo gye baba bategese okwebalizaako Katonda nga bayita abo bwe baba bayisa abagenyi abakulu kubanga omugenyi omukulu yekka abeera Katonda oyo gwe baba bategekedde omukolo guno. Akati gwe weebaza ate omuleetedde n'omukulu asinga. Kati Katonda aliruda. Where is his chair? Nekitegeeza nti tumalamu abalala ekitiibwa akaleka kati. No. Give God the precedence. Ono kuwabula bw'ati asinzidde mu kkanisa ya Gospel Messengers esangibwa ku Salama Road mu Kampala ku mukolo gwe bategese okwebaza Katonda olw'obuweereza bw'omusumba Rajab Ssentamu wamu n'emyaka gy'akuumidde kkanisa eno mu buweereza n'ebirungi bye batuuseeko. Omulabirizi Kaddu yennyamidde olw'engeri ekkanisa gye zitambuzaamu emikolo gy'okwebaza kyokka ng'ensimbi n'ebirabo ebivaamu tebabizzaayo eri Katonda olwo ne babyekomya bokka kyagamba nti kisaana okukyusibwa wabeerewo ekyenjawulo ng'ebivaamu byonna biddizibwa eri Katonda. N'akola Thanksgiving zonna sente ze basolozezza n'agamba bakozi muzeeta n'azeetikka n'azitwala ebugerere n'awayimbanise sente ze bazzemuka mazeeta kikiwulira kubanga buli zonna zenasoloza ate bebazeekozisereza. I mean, do something different. Agamba nti okwebaza mu kkanisa kwafuuka bivvulu kubanga bangi tebakyawaayo nga bwe bateekeddwa ng'ayogedde ku basumba abavuga mmotoka ez'obukadde n'obukadde bw'ensimbi kyokka bwe gutuuka ku kuwaayo ne yeeyama ensimbi entono ddala. You will never give God anything beyond what he has. And you have never given him. You have never. Ye omusumba Rajab Ssentamu nga yabadde omujaguzi omukulu asekeredde abalina bye batuuseeko ne batandika okwegulumiza ng'olwo beerabidde nti eri abakola okubasinga naye nga tebalina kye bafuna n'abategeeza nti basaana okusiima Katonda kuba y'aba asazeewo babe bwe batyo. Bonna abalowooza nti be bakola Bayibuli egamba si lwa maanyi si lwa buyinza naye olw'omwoyo we Katonda atuyamba buyambi atukwatwa bukwatisa kisa naawe kyoli olwali Katonda akuyambe buyambi waliwo n'abalungi okusinga waliwo abantu abakola ebirungi okusinga nga gwolina ebyokola bibi nnyo ne Katonda n'akuyamba buyambi. Ayogedde ne ku nsonga ebawaliriza okussaawo okwebaza kuno nga mu ngeri y'emu bebaza Katonda olw'emirembe egibukadde mu ggwanga lino. Okwebaza Katonda yakola ebintu ebikulu tetufudde tumwebaza olw'eggwanga lyaffe. Amawanga mangi gatabanguse amawanga mangi gavumenti owulira nti eno bagiwambye abantu babase bakoze banneeffe Mukama atuyambye. Wano juzi baatega bbomu ku kanisa ya Miracle Center wa Mzee Robert Kayanja ne Katonda yayamba. Ebirungi bingi Katonda byatuwa etwewaana okukozesa amaanyi okubifuna ng'ate bangi abakola okusinga ffe abatabirina. Webaze Katonda n'ebingi bijja kwettanira. Kiza Peter, KSTV, Agaleero.